omanyi wano waliwo akatuli Besigye mwayinza okuyita okufulumya ekkomera. Ekitegeeza bino bye baakoze ku Lukwago biyinza okuwa ekyanya Besigye okumusekera. Ensonga ziri esatu bwe ziwulirwa kkooti nemala ekivumbula nga ddala kituufu zifulumya Besigye eruzira nga talina musango. Oba tokyasobola kuvunaana biri nga waliwo obumenyi bw'amateeka buno kyenkugamba biri those pleadings bengamba nti the illegality overrides the plea. A court of law cannot sanction what is illegal. Nti kooti tesobola kuttira bumenyi bw'amateeka ku liiso. Bwebanga obumenyi bw'amateeka buno buzuuse nga ddala omusajja okumuwa kankula Kenya kyali kya bumenyi bw'amateeka kati n'empoza yammwe endala toyogera. Etteeka eryo kye ligamba bino ebirala toyogera nti ensonga ezo singa kooti ezuula nga ddala zirimu eggumba nga bwe nkugambye nti ddala yakwatibwa mu bukyamu n'avunaanirwa awakyamu era mu bukyamu ate n'okumusalira omusango gw'okuwanikibwa kalabba nga tanaakuwoza nakyo kikyamu kati aba afuluma bufulumi aba ali fuli. Yes. Kati ziri obujulizi olabwe muyina toleeta wano ow'ekitiibwa Kirowa Kiwanuka nkakasa okuba nga yawadde mukama w'amagezi. Jjukira nti oba juniyawe simanyi kubanga bano ebya Museveni sinza kumanya ani akulira munne. Minisita wa Defense yandiwadde atwala CDF. Naye kati CDF oba n'ow'ekitiibwa Kirowa Mukasa ani atwala munne simanyi Kirowa Kiwanuka. Nga waliwo munnamateeka omukuukuutivu ateekwa okuba nga yategedde nti ensonga abasajja bano gye bawaabye erimu eggumba. Bawaabira Muhoozi. Kirowa Kiwanuka kitegeeza ate yakkiriza dda ye mutima gwe yakitegedde nti ogwo omusango gugenda kukka mukama we mu vvi. Si mukama we just mukama we. Omusango guno bwe gubanga gwe bawaabye gulimu ensonga nga ddala waaliwo obumenyi bw'amateeka mu kumukwata nabiri bye bawoza biba bifubwe ffufulu. Kati Kirowa Kiwanuka yatuuse atya okuwabula Muhoozi? Amutegeeza kusala magezi ndowooza kulaba nga semanisi ezo tezituuka era nga okuwulirwa kw'omusango ogwakw'ensonga eyo akuziyiza. Kati mu kukuziyiza kwe kukwata bano balooya n'okubatiisatiisa. Abadde balina omusaavinga. Yes. Nga yalinga agamba nti anaagumazambiro kati Lukwago kwe kumukwata. President Museveni oba oli awo abadde ng'akola ebintu bye bimu ng'ono byakola naye ng'ate ye bw'akikola ayita wansi n'akikola n'ayita ku ngulu n'asaasira. Abadde alinamu akafansonyi omwana mukambwe wano mu gyekina wano awo ndowooza 98 gyali ogw'ekyenda gwali tegunatuuka waliwo okutemulwa kwa Andrew Takome Kayiira. Gavumenti nesindika babuuliriza ne babuuliriza ne balemererwa okutuwa ansa. Gavumenti nekwata ssente zaayo nereeta abanoonyereza abakugu aba Scotland Yard police kuva Bungereza. Akati ffenna ntulowooza nti gavumenti efungiza okunoonya abatemu gidde etuuka awo gavumenti ate neyita wansi n'erinnya ku alipoota eya wano eyo eyava mu kunoonyereza okwo n'okutuusa kati tugamba nti Scotland Yard temalirizanga mulimu ogwo oyawabula bagirinnyako alipoota ne bagiwa eyabatuma eyabatuma n'emubulako n'okutuusa kati. Ekifaananyi kyembasigira simanyi oba bannaffe bakiraba nti President Museveni abadde akola ebikolobero bye bimu ebyo ng'ono omwana byakola naye nga ye alina amagezi ate bw'amala okukikola nga mu underground ayita mu nzikiza ekiro n'akikola emisana najja n'akaaba asaasira n'akaaba nammwe yebadde enkola ye omwana kyatakoze. Kakati yo omwana agamba nti nze njogera kati ng'omusezi agula essuwaani bwe nja kukuba bwe ngamba nti eno essuwaani gyenguze yakuliirako bantu. Kitegeera kakati eryo lyejjoogo eriri mu ggwanga naye nga limazeemu akabanga n'ettemu eri mu ggwanga limazeemu akabanga n'okusibira abantu obubeerere okuli mu ggwanga kumazeemu ebbanga tugamba nti ono yabireese. Muhoozi si yabireese bimazeemu ebbanga teri w'amagye asobola kuvaayo okola public statement
ne mawanga amanene ngaago ne mawanga ga Africa kebera wano mu East Africa bakubuuza ani adumira amagye ge Kenya oyinza okubanga tumumanyi naye kati mu nsi yonna emanya adumira amagye ge Uganda buno budrone obwajja bayinza n'okumutonyezako ka drone bamanyi ne wabeera gyalya gyanywa ne gyasula yes naye ngo yandibadde muntu wakyamannyo nga n'entambula ze ziba zakyamannyo CDF yandibalagerageriza n'empologoma ensajja temala galabika akati ndowooza bakitegedde kwe kuziyiza Simon Sezo okumutuukako naye kampuni teriimu muntu omu era nasiimye nnyo kanso muyizi yagambye oba yeekwekawo tugenda kuzimutuusaako ne Martha Karua ajja kimmanyi so bagenda kumusavinga babadde kwokutaano baali batugaye mu nnaku 3 bajja kuba bamusavinze he will be served kubanga wana badaganya okumusavinga physically tulina service endala bwogiyisa ogenda mukono ga yakoze kibi kitegeeza tanawona tajja kuwona service service will be affected on him ne President Museveni yakavayo yekenyini mu kamwake ndowooza gaali mazaalibwa ga mutabani we omwana oyo bwe yamuzaala nga tanaafuuka muhoozi bazadde omwana ow'obulenzi ne bamumuleetera n'agamba baleese wa bulenzi ti kwe kumutuuma erinnya n'agamba ono gwe bazadde omulenzi mutuumye muhoozi yali mpoolera okuhoora oba okuhoolera kyeki kwe kusasuza obusungu oyo eyakunyiiza muhoozi baani abamunyiiza biri yasilukwago mwenna abanyiiza kitaawe ono yagenda okubasasula muhoozi ekigambo muhoozi kitegeeza kuwoolera okuwoolera kwe kusasuza obusungu oyo eyakukola ekibi kijira nnyo mu lulimi olw'okutta oba okutemula nti omuntu bw'akuttira omuntu mu Baganda ffe wamwe tuttayo babiri bwe mutta ewaffe omu okubategeeza nti okutta kuluma ewamwe tuttayo babiri ate musinga okwagala okitegeera ekyo kibayitwa okuwoola kati tolaba so, President omwana we bw'azaalibwa n'agamba Katonda mbedde nfunye alikola ki alimpoolera kwe kumutuuma erinnya lya Muhoozi yannyonnyola bulungi nno yagamba I shall crush Baganda tiyabyogerera wano ku Mayor's Garden n'avaayo n'alugamba I shall crush the opposition yabyogerera ku Mayor's Garden now kakati who is Muhoozi crushing the Baganda and the opposition kakati awo nolwo okugamba nti ate President Museveni akola atya oba tabiraba abiraba but the boy is playing the role obadde tosobola kukwata bano n'obamegguza nga bakyayina omuliri gw'essente oguva mu bazungu nalabye CDF atabuse ku lumbu singa weetegereza omuliri gw'essente gwe babasazeeko bukyanga Bobby abatandikako ojja kakazala nti gavumenti yaffe eri mumatigga mwenna batya okuwa omusolo mukkirize nti omusolo gujja negyo emireve egyo egyakuzimbagala ojja giweera omusolo sina sente zizisala ojja giweera omusolo sina sente zibisala kati nsasula omusolo mami gayiro osabula nange ate onkubiddeko jja guweera omusolo kemisolo gikyajja basebe ne banyabo yonna gye musinzira okubanga mutugoberera mwebala okubanga gye muli wonna wosinzira obanga otulaba tugala kyokola kirungi nnyo tuzze wiiki tuli mugimalako tugimazeeko bingi ebibaddewo mu weekend ebyabaddewo mu wiiki ennamba gye tuli mu kuwunzika era nzize ne mwami Kayiro olunaku olwaleero tugenda kuwayamuko ebintu nga babirebe bitambudde ku saidi ye nga babirebe bitambudde nsaba kubuuzeko wamala okubuuzaako munanga bwe tugenda otandikira olwaleero tunyumyemu abatugoberera mwenna bwemusinziira balamusaako nnyo basebe ne banyabo ate era n'abato mbebaza emirimu gye mukola
ate abalatini bagamba aluta continua. Alta continue. Omuzungu nagamba the struggle continues. Kale mwami Kayira tutandike wiki eno babadde lunaku lwa Mande gye tuli mu kumalako olwaleero CDF nakwata lukwako. Nze nkubulira ekijjase muntu kati alabula buli gwalaba jjayo mutwe nga mugagwe gwe nnona buli gwajjayo mugwe gwe nnona ku lunaku olwokusatu yatwaliddwa mu kkooti naggulwako omusango gwa misimprisonment of treason. Mbu yamanyako Bebesigye nga bagenda kulya mu nsi olukwe n'atayogera bagumubalirako misprison of treason. Misprison of treason, yes. Mbu yamanya n'atayogera kati gwe munnamateeka muzaako ki nga balooya namwe batandise bakwata abaaga kuguka ne bakwata in unlawful status. Abatuuliriza ebigenda mu maaso mu ggwanga byali biteekeddwa okubeerawo, byali byalwawo na bulwi. Olwaki egamba ojjukira nga nkugamba nti nze mubaayaniriza President Museveni ng'omukulembeze w'eggwanga lino saalimu. Nakati mu bikolobero byakola mu ggwanga lino ndi omu ku batalumwa. Lwaki kuba nakisuubira kikuluma nnyo nga wasuubira kirungi n'ofuna kibi nga bw'olina essuubi eringi mu Kyagulanyi n'atakuwa ky'omusuubiramu. Kati ekyo kiruma. Naye ono nabagambirawo day one nti abaali bagamba Amini nti yali mubi, ono ajja kuba mubi okusinga Amini emirundi 10. Agenda kuba mubi Amini Promax mirundi 10 wantu bonna bagamba. N'olwekyo nti President Museveni oba oli awo abadde ng'akola ebintu bye bimu ng'ono byakola, naye ng'ate ye bw'akikola ayita wansi n'akikola n'ayita ku ngulu n'asaasira. Abadde alinamu akafansonyi omwana mukambwe wano mu gyekinaana awo ndowooza 98 gyali ogw'ekyenda gwali tegunatuuka, waliwo okutemulwa kwa Andrew Takome Kayira. Gavumenti nesindika babooleriza ne babooleriza ne balemererwa okutuwa ansa. Gavumenti nekwata ssente zaayo nereeta abanoonyereza abakugu aba Scotland Yard police kuva Bungereza. Akati ffene ntulowooza nti gavumenti efungiza okunoonya abatemu gidde etuuka awo gavumenti ate neyita wansi n'erinnya ku alipoota eyawano eyava mu kunoonyereza okwo n'okutuusa kati tugamba nti Scotland Yard temalirizanga mulimu ogwo. Oyawabula bagirinnyako lipoota. Alipoota ne bagiwa eyabatuma. Eyabatuma n'emubulako n'okutuusa kati. Ekifaananyi kyembasiigira simanyi oba bannaffe bakiraba nti President Museveni abadde akola ebikolobero bye bimu ebyo ng'ono omwana byakola, naye nga ye alina amagezi ate bw'amala okukikola nga mu underground ayita mu nzikiza ekiro n'akikola emisana n'asaasira n'akaaba nammwe. Yebadde enkola ye omwana kyatakoze. Kakati ye omwana agamba nti nze njogera kati ng'omusezi agula essuwaani bwe nja kukuba bwe ngamba nti eno essuwaani gyenguze yakuliirako bantu. Kitegeera kakati eryo lyejjoogo eriri mu ggwanga naye nga limazeemu akabanga, n'ettemu eriri mu ggwanga limazeemu akabanga, n'okusibira abantu obwereere okuli mu ggwanga kumazeemu ebbanga. Tugamba nti ono yabireese, muhoozi si yabireese, bimazeemu ebbanga. Kigatta kiti n'olwekyo nti
otunuulira abafuga amagye si wano wokka kebeera amawanga mangi actually agamu ku mawanga ag'amaanyi mu nsi muno tulinamu United States era kati ate eri mu lutalo abamagye ne baba nga baliyo okwagala okwogera abatasobola kwogera mu lujjudde nadda baba nga ayagala kwogera ku political statement agende wa mukama we commander in chief kubanga yadde okolera wansi we naye ate mu byekikugu byekijaaso oba omusinga so ogenda n'omulira muno ngamba commander ti yadde ogambe kino na kino na kino naye sitwale yayanodesinga eno neno tuyita wali then ne mubimalire I think some 2 weeks ago nzimba okuba tisinakuwera nalabeko President Bill Clinton nga atuzizza olukuŋŋaana lw'abantu ng'abannyonnyola ku bufuzi bwa munne ali mu buyinza kati Donald Trump n'engeri gy'akuttemu ensonga z'olutalo lwa Iran ng'agamba kyennyamiza nnyo nti mu budde obw'olutalo nga luyindanga kati eggwanga eggezi nga Amerika werikuŋŋaanyiza abantu bonna baveterani abaali balwanye ku ntalo ne bagatta wamu obwongo okulaba nga n'olwo baluwangula naye mu administration eno eriwo ekyewuunyisa nti olutalo lwa Iran bukyalutandika bakagoba ba generals 4-star generals 24 omwo nga mwotwalidde ne CDF owa America owa US akati ng'agamba nti ekyo gwe kigenda okuvaamu omuwendo America gwegenda okusasulira mu lutalo lwa Iran eyo ntuuseyo ntya nti teri w'amagye asobola kuvaayo okola public statement ne mawanga amanene ngaago ne mawanga ga Africa kebeera wano mu East Africa bakubuuza ani adumira amagye g'e Kenya oyinza okuba nga tumumanyi naye kati mu nsi yonna emanyi adumira amagye g'e Uganda buno budrone obwajja bayinza n'okumutonyezako ka drone bamumanyi ne wabeera gyalya gyanywa ne gyasula naye nga yandibadde muntu wa kyama nnyo nga n'entambula ze ziba za kyama nnyo CDF yandibalageragerinzibwa n'empologoma ensajja temala galabika nabeerako nagendako mu zoo nalaba empologoma not a zoo I'm sorry National Park Ngorongoro Crater National Park eri Tanzania near Arusha twalaba empologoma nyingi yinza okuba nga nalaba 20 kuba wali ekibinja kye ndalabira ddala nendaba empologoma ku maaso bweti nga tuli mu Moroko nejja neyali wansi w'emmotoka omusana gwali gwaka nnyo nga yepantinga olulimi ng'embwa bwekola naye zonna ze twalaba zaali empologoma nkazi I am inquisitive nabuuza Game Ranger yali akulidde ekibinja kyaffe mu Moroko yaffe yali atulambuza nemugamba naye nakalabira empologoma ndaba nkazi zokka nangamba okolaba empologoma ensajja kizibu nnyo kitwala obudde nemubuuza lwaki nangamba ekisooka empologoma ensajja teyigga bagiyigira buyigizi teyigga yeefubutula bufubutuzi neekwata n'eri then nangamba era empologoma ensajja terya nnyama buli budde egirya n'egikoowa neemalako ebbanga ng'erya ne ku muddo ogw'okuttale ekitali ku mpologoma nkazi ye yina kulya nnyama n'abaana baayo then nangamba empologoma ensajja bwebanga yagala kuyigga oba nga yagala kulya ku nnyama ekwata mu luba lwayo n'esindogoma bw'esindogoma obusolo bw'ettale bwonna ate oluba lwayo bw'esindogoma bweti ensolo zisoberwa okumanya eddoboozi lyavuddewa kubanga Katonda yagitonda ng'eddoboozi lyayo livuga nga laddu twayinza kumanya we lisinzidde kutya okungi zidduka kiwalazima ensolo zonna zidduka kiwalazima ng'ezimu zidduka zigenda gyeri era nekwata bukwasi so ng'ebyo byonna bimaze okugira CDF yandibadde aviirayo okubaako kyayogera all other forces mawanga agategeera all other forces
ziba zimaze okulema. N'alyoka ajjayo agamba Lukwago bakuyita ku poliisi n'ogaana, miyita ya poliisi ya walema eno n'ogaana, naawe kati nze ngenda okwenonera kodde ennaku 3 okoze kyewagamba oba nga nkunonya. kyekituufu ekyamukwasiza kiki? Kubanga bw'owulira bagamba nti ali ku fayiro ya Besigye ng'ebadde etambudde ng'olidde ono naluuya kyokka badde tebamulaba bagenda okgenda mu kkooti nga tebannaweza bujulizi buluma Besigye. Ekyamukwasiza ekisooka omusango gwa Kizza Besigye gulimu twists amakoona mangi. Erimu ku kkoona eririmu lyeryo okuba nti enkwata n'envunaana enkwata gye bakwatamu Besigye n'envunaana gye bamuvunaanamu yeeyolekeramu obumenyi bw'amateeka obutyobooledde emmere lye erya ssemateeka. Era n'awaaba ensonga ye mu kkooti. Bw'awaaba ensonga ye mu kkooti olwali lwakutaano lwali lwakuna olwabawulirwa ensonga eyo, omulamuzi nakkiriza n'afulumya Semanis eyita CDF n'abasirikale abalala abakulu 2 mu magye bagende beewozeeko ku nsonga ezibavunaaniddwa mu maaso g'omulamuzi. Ensonga zino nkulu era ziriko etteeka eritannaakukyusibwa. Ate sirowooza nti n'Oweekitiibwa Baguma omulamuzi anaakyusa. Nedda. Naawo kkooti bw'eba ekyusaamu eri waggulu wa ginne waayo yeekyusa, so seeno eri wansi tekyusa ya waggulu kyeyagamba. Kati etteeka lino lyava mu Supreme Court erijja nga liragira eno eryaleeta kino kyengenda okubuulira abatuwuliriza n'abatugoberera. Mu Supreme Court eyo mu mwaka gwa 82 wafulumayo ensala yali abalamuzi ba ebudde yali Supreme Court naye kati ye Court of Appeal. Banga bwavanga ku High Court mu budde obwo ng'ogenda ku Court of Appeal. Na Court of Appeal nga mu budde obwo yeesemberayo ddala waggulu nga tewali endala eriwo. So Supreme Court negenda ekola ki? Nefulumya ensala oba agiyite Court of Appeal. Ensala ng'egamba nti a court of law cannot sanction what is illegal. Where an illegality is brought to the attention of court, it overrides all other pleadings and admissions thereof. And a court of law cannot sanction what is illegal. A court ezo ezitawulula ensonga, ekkooti ezivunaanyizibwa kukwasisa amateeka okutawuluza ensonga mu mateeka tezijjanga kuttira ku liiso bumenyi bw'amateeka bwonna singa obumenyi bw'amateeka obwo buba buleeteddwa mu maaso ga kkooti. Obumenyi bw'amateeka obwo nga bwetobese mu nsonga yonna kkooti eneebutunuuliranga mu ngeri ya njawulo okusinga n'empoza yonna eba ereeteddwa oba okukkiriza okwali kuleeteddwa mu maaso ga kkooti. So kakati ekyo kitegeeza ki? Bano kye bagamba nti enkwata gye baamukwatamu bakikola mu bumenyi bw'amateeka. Okwata nga bakwata Erias Lukwago. Enkwata gye Besigye. Ensonga ze baleese esatu. Enkwata gye baamukwatamu ya bumenyi bw'amateeka. Envunaana gye baamuvunaanamu mu kkooti y'amagye ya bumenyi bw'amateeka. Ate n'okumusalira omusango nga tannawoza nakyo kya bumenyi bw'amateeka. Kubanga ono yamugamba nti agenda muwanika kalaba n'ennaku n'aziwa lwakuba agenda azikyusakyusa. Naye nga ogw'okuttibwa okuwanikibwa kalaba yagusala dda. Yes. Kati ekyo kya bumenyi bw'amateeka mu ggwanga. Omuntu yenna avunaanyizibwa n'atwalibwa nga talina musango okutuusa nga kkooti emusingisizza omusango. So kakati bino singa bamala
ne babanga ensonga zaabwe ze bawaabye mu kooti bazisinze kooti neerabanga ddala waaliwo obumenyi bw'amateeka mu kumukwata waaliwo obumenyi bw'amateeka mu kuvunaana ate waaliwo obumenyi bw'amateeka mu kugamba nti awanikibwe kalabba nga tanasalibwa nikiba nti ddala bya bumenyi bw'amateeka kiba kitegeeza kati obumenyi bw'amateeka buno buba bunaazizaawo nabiri be bali bavunaana mu mateeka pleadings kati kino kisukkulumye enkwata gye bakutemu Erias Lukwago oba Besigye ono bamukutte kufuna maanyi ago kutwala Ssemandisi kubanga yabadde yakkiriza mu maaso g'omulamuzi agenda kumusaavinga naye ate bagamba nti omusango yamanyako bamutadde ku fayiro nati ntambula mpola mpola nsooka kukulaga ensonga ezebaatutte era wano Oweekitiibwa Kirowa Kiwanuka nkakasa okuba nga yawadde mukama we amagezi jjukira nti oba junior we simanyi kubanga bano ebya Museveni sinza kumanya ani akulira munne minisita wa defense yandiwadde atwala CDF naye kati CDF oba ne Oweekitiibwa Kirowa Mukasa ani atwala munne simanyi Kirowa Kiwanuka simanyi atwala munne naye nkakasa yamulozera okubeera vice we mu Buganda nga bwali omunnamateeka omukuukuutifu ate ekyo teyandikikkiriza nga wali omunnamateeka omukuukuutifu ateekwa okuba nga yategedde nti ensonga abasajja bano gye bawaabye erimu eggumba gye bawaabira Muhoozi Kirowa Kiwanuka kitegeeza ate yakkiriza dda ye mutima gwe yakitegedde nti ogwo omusango gugenda kukka mukama we mu vvi si mukama we just mukama we omusango guno bwe gubanga gwe bawaabye gulimu ensonga nga ddala waaliwo obumenyi bw'amateeka mu kumukwata nabiri bye bawoza biba bifubwe ffufulu koti ensala eri kyegamba nti singa wabeerawo obumenyi bw'amateeka bwonna obwerwese ne bwetobeka mu nkola yonna ne buleetebwa mu maaso ga kooti nebukakasa kati ziri empoza z'obadde owooza zonna tweyogera abakalimbwe biba bifubwe ffufulu kati Kirowa Kiwanuka yatuusa atya okuwabula Muhoozi amutegeeza kusala magezi ndowooza kulaba nga Ssemandisi ezo tezituuka era nga okuwulirwa kw'omusango ogwakw ensonga eyo akuziyiza kati mu kukuziyiza kwe kukwata bano balooya n'okubatiisatiisa abadde balina omusaavinga nga yayinga agamba nti anaaguma Zambiro kati Lukwago kwe kumukwata Lukwago twali tolina musango osobola kumuvunaana kubanga y'omu ku bantu abakuumye erikodi ye nga teri nnyo mu bya kikulimira ebyo ageza kumwa likodi ye ne bwetunga obugagga bwalina talinamu nnyo bibuuzo biri awo akuza kumwa likodi ye naawe mu bimu ebyamubuuziddwa eyo mu interrogation ebyo Oweekitiibwa Sseggona yabadde abitugamba nga baagala ababuulire ku byamanyi ku lukwe wa Besigye ye bw'aba amutuuseeko amugamba biki naawe Oweekitiibwa Lukwago mutendeke nga looya balooya bakola emirimu gyabwe balinga basawo bw'omala okujjanjaba omulwadde tomala galerembulwa nti ate oyo mukebedde mulwadde wa siriimu tomala galerembulwa ne looya naye bw'atyo tovalaba ne bubanga looya akoze ofiisi ye okugyako nga muli basatu ne mumweyanjulira nga muli ku nsonga emu lwe musobola okutuulayo abasatu naye bw'obanga looya akoze kyembaazi ze gwe omuntu buli omu ayingirayo yekka omu ku omu kale gitawane nze ndi musajja mukatoliki nga ffe abakatoliki bwe tugenda mu penitensiya mpaka esimu giteeno booti nga bwe tugenda mu penitensiya ne looya bw'akola emirimu gye naawe bw'omala okuba ng'oyogedde ne looya ate looya takkirizibwa na mulundi na gumu kubaako gw'obuulira ku ebyo bye mwayogedde looya abeera n'abantu ba permanent client nga wasasula ssente nga kyonna bubikako ebeekuguddeko mu budde obwo looya wo gw'okubira n'ayingirawo ate tulinawo malooya ag'opangisa n'ogenda na musango gumu mukumukumwe omusasulire okukola musango ogwo so kati looya takkirizibwa kuwa bujulizi ku client we buli nsonga yonna kati ono
Oweekitiibwa Lukwago Mwami Besigye client we permanent. Now kati ate tuyinza kumugamba kumuwako obujulizi. Kati bw'okimugamba ate nakyo ekyo oba oli mu bumenyi bw'amateeka oba okoze nagwo omusango. Advocates Act, yes. Etteeka eritako abalooya. Tokkirizibwa kulerembuka. Tokkirizibwa kulerembuka. Ne bakunyiga ogamba nze. Era naawe ate abuuliriza toyinza gamba looya wa muntu nti mbuulira bye yakugambye. Lwaki ate kati bo bano bakikola bintu bya kifuba? I'm telling you from the point of view of the law. Nze kati njogera ku side y'amateeka. Kakati naawe bamala okunyonyola gwawuliza n'atugoberera otegeera ati wano waliwo akatuli Besigye mwayinza okuyita okufulumba ekkomera. Ekitegeeza bino bye baakoze ku Lukwago biyinza okuwa ekyanya Besigye okumusekera. Ensonga ziri esatu bwe ziwulirwa kkooti nemala ekivumbula nga ddala kituufu zifulumya Besigye eruzira nga talina musango. Oba tokyasobola kuvunaana biri nga waliwo obumenyi bw'amateeka buno kyenkugamba biri those pleadings. Bengamba nti the illegality overrides the pleadings. Ate olaba kati Mwami Kayiira abatulaba nange ebintu by'amateeka tumanyiko bino. Olaba nange mpuliriza ate nammwe muwulirize. Kye nagambye a court of law cannot sanction what is illegal. Kooti tesobola kuttira bumenyi bw'amateeka ku liiso. Bwebanga obumenyi bw'amateeka buno buzuuse nga ddala omusajja okumuwa kankula Kenya kyali kya bumenyi bw'amateeka kati n'empoza yammwe endala toyogera. Etteeka eryo kye ligamba bino ebirala toyogera. Kakati ate ekyokumukwata n'adda ku Twitter ne yeewaana simanyi mutadde mu dayipa simajja kati n'amukwata n'obutandika. Ekyakulukira ky'amateeka mala okunyonyola bali abatugoberera. Ekibuuzo kyo ngenda kyanukula ekyo. Now oba bwonna bwe bumenyi bw'amateeka by the way. Yes. Tuwalabye ebifaananyi nga bwe kiba nga tekiri kya AI. Ne bwe kiba kya AI yakitaddeyo yabadde nga bwe tutuula wano kankwe ekyokulabirako mu mawulire bwe tuba tutudde wano ne tukuba ekifaananyi ne nteekako nti mbaddeko ne Mwami Kayiira mu kifo ekimu nga tunyumye tuli wakanya nga olwedde muli mu kifo. Oli yataddeko nti wuuyo muyina ali mu dayipa nga olwedde ali mu dayipa nga ekifaananyi waggulu Lukwago. Anti kyegamba ne bateekako ekyakawunga nga akawunga nti mbasisinkanyizza ekyo yabadde AI mbasisinkanyizza ekyo kyennyini aba obumenyi bw'amateeka. Tokkirizibwa okugenda mu prison n'okubiramu essibe bifaananyi. Anti ojja kugamba nze kya AI si kituufu naye nga kiri ku hando yo. Kiri ku hando yo era ebitali bituufu yabyeganya. Naye tokimanyi nti gwe ekyo muwooza ali waggulu w'amateeka gwe tokiraba. Nze kulwange nga yasoma amateeka simanyiyo muntu ali waggulu w'amateeka. Naye ye byakola gwe tubira nti bingi ebimenya amateeka. Ntegeera bulungi. Bwakuba tanavunaanibwa obudde butyo bunaakutuuka oba okuvunaana. Toyinza gamba nti ali waggulu w'amateeka ng'obudde butyo bunaakutuuka. Omuganda ye kyava agamba abeera mugumiikiriza nti ennaku z'omubbi ziba 40 ng'akyabba ffiri ng'ate ayaaye. Ne bukya ne bamukwata. Ne bamuvunaana n'ebiyabba mu nnaku ziri 39. Kyebagamba nti ennaku z'omubbi ziba 40. Waliwo esooka okuyitawo nga tovunaanibwa. Kweri ez'amukozi zikyali 40 ng'agenda myaka. Olugero kye lutegeeza nti waliwo ezisooka okuyitawo ng'okyabba oyinaayina. Kati akyayinaayina. Olugero kye lutegeeza naye luba terubala nnaku lumukulumu kuba tetumanyi watandikirako bba. Naye nno nti ensonga ezo singa kooti ezuula nga ddala zirimu eggumba nga bwe nkugambye nti ddala yakwatibwa mu bukyamu n'avunaanirwa awakyamu era mu bukyamu ate n'okumusalira omusango gw'okuwanikibwa kalabba nga tanaakuwoza nakyo kikyamu kati aba afuluma bufulumi. Aba ali fuli. Yes. Kati ziri obujulizi obulala bwe muba muyina toleeta. Kankubuuzeemu ani agenda osaaga kamala okugusa ensonga eno. Now akati ndowooza we bakitegedde kwe kuziyiza Simon Sezo okumutuukako naye kampuni teriimu muntu omu era nasiimye nnyo kanso muyizi yagambye oba yeekwekawo tugenda kuzimutuusaako. Ne Martha Karua ajja kyemmanyi. So bagenda kumusaavinga babadde kwokutaano baali batugambye mu nnaku 3 bajja kuba bamusaavinze. He will be served. Kubanga wana badaganya okumusaavinga physically tulina service endala bw'ogiyisa ogenda mukono nga yakoze kino kitegeeza tanawona tajja kuwona service.
service will be affected on him. Service will be affected on him. Kubanga tulina service nyingi nnyo. Emu ku zo tusobola okusavinga mu office yo. Ali mu public office. Tuyinza n'okusavingira ku internet electronically. So kakati kyagezaako ebitandikirwako elementary. Bobigana tujja kumusavinga nawe kati wegaza ku baloya ba Besigye mpaka kumunoonya mpaka nga aweereddwa. Yes. Now kati ekyo kibale kyakuziza ngambye okukwata Erias Lukwago ne bino bye bakoze ekisooka kukanga bannamateeka nti mwenna bagenda okukiyingira mugenda kubayisa ng'ono. I was giving an example butunulya Bobby ne Museveni ng'egye bagobamu ninkuwa ekiteeso kya Kapa n'emmese emmese zateese ekiteeso okujambaza ekide kati emmese yaffe gye twalonda egoba Kapa ye Bobby. Naawe kati Lukwago mbaloya bonna naye yabadde afuuse emmese eyo egenda okwambaza ekide Kapa. Kakati Kapa ndowooza walabe kiyakoze ebyala byonna kitegeera basala senyenge bago omuntu bago emmese zigamba nedda kakati ekide oba oli bamukutte muyizi kwata ekide genda ojambaze muyizi naye gamba nkireeta amulabula. Therefore kati ey'ensonga bwetu bwe yabadde naye nga mu buli ngeri yonna ekyakoleddwa kibi nkivumirira. Wado omuze ekibuzo ekinagendako kimbuze nze bale nkinjagala okubuuza nti bw'otunuulira bino byonna mweno process eyakoleddwa mu kumukwata n'abuzibwawo poliisi n'ebuuzibwa ntemanyi ne bamala ne bamutwala mu kooti ne bamutwala tagenze kufiira mu mbuze ekogga. Ffenna bannayuganda bwetu bwe tuli twali wali era twali wano ku Labour naye twali ku Angeri ne mugamba nkubuulire President Museveni yalayidde n'atugamba nti ekisanja kino no more sleep teri kuddamu kwebaka. Yali ategeeza ekyo era wambuuza negamba nze kinategeddemu President kyagambye agenda kusiba buli munnayuganda naddala buli agenda okwesiriwaza okwekiika mu kkubo lya mutabaniwe okumusikira. Bino ebikolwa byonna Mwami Museveni abimanyi. Sisuubira nti osobola okukola effujjo eryenkana wano mu Uganda naddala okukwata amagye n'ogenda ogakozesa omulimu nga President Museveni n'asula nga tamanyi. Lwaki tavaayo nabyogerako nga ye si yebadde enkola ye? Si enkola ye. President Museveni agenda n'abagamba naye abasinga temwagala kutegeera. Abantu abamu nagenda nenjogera ekigambo twali ku beach e Madudu. Bagamba waliwo okumanya n'okutegeera nga byanjawulo. Tuli beesiwola naye bwe nannyonnyola ne bavaayo nga bakkirizganyiza nange. Bantu bangi bamanyi naye nga tebategeeranga. Okutegeera n'okumanya byanjawulo. Ne President Museveni yakavaayo ye kennyini mu kamwa ke ndowooza gaali mazaalibwa ga mutabani we oyo. Yagenda kuzira gakyasembyeyo. Gali ageeri si gano. Gayiseeko emyaka 23. Well, I still remember very well. 3 years old in my head. Omwana oyo bwe yamuzaala nga tanaafuuka muhoozi bazadde omwana ow'obulenzi ne bamumuleetera n'agamba baleese wa bulenzi nti kwe kumutuuma erinnya n'agamba ono bwe bazadde omulenzi mutuumye muhoozi yali mpoolera. Okuhoora oba okuhoolera kyeki? Kwe kusasuza obusungu oyo eyakunyiiza. Muhoozi baani abamunyiiza? Erias Lukwago? Mwenna abanyiiza kitaawe ono yagenda okubasasula. Muhoozi ekigambo muhoozi kitegeeza kuwoolera. Okuwoolera kwe kusasuza obusungu oyo eyakukola ekibi. Kijira nnyo mu lulimi olw'okutta oba okutemula nti omuntu bw'akuttira omuntu mu Baganda ffe wamwe tuttayo babiri bwe mutta ewaffe omu okubategeeza nti okutta kuluma ewamwe tuttayo babiri ate musinga okwagala. Okitegeera ekyo kibayitwa okuwoola. Kati tolaba so President omwana we bw'azaalibwa n'agamba Katonda mbedde
Omufunya alikola ki? Alimpoolera. Kwe kumutuuma erinnya lya Muhoozi. Yannyonnyola bulungi nno. Kakati mwe mwenna mubadde mu president mu bigambo bye somewhere bananga akatambi ako nkayina ne mugundi yange newunya ninga obutu twamukolaki. Yagamba I shall crush Baganda. Tiyabyogerera wano ku Mayor's Garden. Navayo n'alugamba I shall crush the opposition. Yabyogerera ku Mayor's Garden. Now, kakati, who is Muhoozi crushing? The Baganda. And the opposition. Kakati awo n'olwo okugamba nti ate President Museveni akola atya batabiraba. Abiraba, but the boy is playing the role. Kitegeeza kati awo olinga nkakasa kintuusa ku kyaloopu temukyalinawo loopu bagenda kujjayo Ssenyonyi. You get me very well. Nti Omuhoozi aliyo n'ahorra yabigamba yamaawe yagamba olunyankole mutanto mu basement nimanya mu bice katanteera kale nno banasomesa Luswahili pozi naye nayo lumumanyi. Now nti President Museveni ebikolebwa abiraba era abimanyi nga kiri kya nkozeseza ekigambo sanction mu lulimi lw'amateeka. He sanctions what the son is doing. Kati loopu mukyayi. He sanctions what the loopu mukyayina. Ekyo kyo kikyali kizibu. Bagenda kujjayo Ssenyonyi. Okimanyi Ssenyonyi bamutadde mu musango gwa Muwanga Kivumbi. Nalabye gundi yabyogerawo ku Twitter. Whether ali mugwani oba ali mugwani Ssenyonyi yajja kufaayo n'omulala bamujeeyo n'omulala bamujeeyo n'omulala bamujeeyo. But you cannot take that position. Eya loopu. You can't. Tewali ngeri yonna nga gwe amateeka gy'olaba gye bayinza oyitiramu mujjayo. Ate etya NUP is the biggest opposition party as of now. Era yeteekwa okuleeta erinnya erya LOP. Yesingayo abantu ababaka. Era yaleeta. Now, the sitting leader of opposition must stay for some 2.5 years. Nebakola reshuffle eriyo mu mateeka. It can occur or not occur. Tebagikukaka. But you cannot force it before 2.5 years. Okujjako nga waliwo death which has occurred. Ntegeera. So, God forbid, singa LOP aba tafudde tebalina ngeri gye bamureplacinga before 2.5 years of the constitutional reshuffle. Ate reshuffle tetukakatako yetugamba nti tujjewo. We can confirm netuwongera mandate etteeka litukkiriza. So mulimu mu lulimi Olungereza mulimu engero ze tuyita ebisoko. Colloquialism. Mu Luganda tukiyita bisoko. So mu Bazungu idioms. Ebyo biba ebigambo ebisabike. Zibadde bayulijozi by'ebisoko. Colloquialism by'ebisoko. Twasoma kuyita. Colloquialism mulimu kye tuyita daydreaming. Okulota nga oyimiridde. Emisana ng'otunula. Tekitera okubeerawo era tekiba kya buntuula mu omuntu okulota ng'atootunula. In the daylight. By the way, nti ne bwewakako emisana otule ne tukutwala okulota. Kitegeera. So mulimu ekintu omuzungu ky'oyinza okumugamba naga no, that's daydreaming. Ate over my dead body ekyo tekiribaawo. Abantu nga bali ku bunkenke. Obwaki ebintu bino golowooza byaba abantu ekintu ky'okwata ebyaziruka golowooza abantu kyabalisaawo nga batunula butunula. Baani Bannayuganda nze nasigadde ntunula. Gomanyi obunkenke obuli mu bantu. Nadi awo be batakisuubira. Era nze bwe mmanga anyumya n'abantu bagamba byonna bagamba nga obiraba. Nkugambye nze nakuwa definition y'ekigambo President Museveni yategeezezza ki bwe yagambye nti kisanja akuna mu kyezo. Sleep. No more sleep. Naye nkugamba kino ekisanja agenda kukwata buli kiramu kyonna kyonna kyasuubira okwekiika mu kubo lya mutabani we okumusikira akisube mu kkomera oba akitemule.
kino ekisanja kigenda kubeera kasomba kaddira, kino ekisanja kigenda kubeera mpaawo atalikaawo, nakugambye ebigambo bisatu nga bino bwe tebina kubaawo. Omukeeka abantu buli avaayo okwogera ali mu kutya kuba nalengese mu Jonganda ayogera akankana ati. Bwebibaawo nze nkubuuza bubuuza nti nakugamba ntya? Semuli ayogedde akankana n'agamba nze olwo nzita. Ate kakati oba ntwala naye nze kakati ne bona ntwala nkimanyi ngenda kufa. Naye ng'abantu batandise okulamba omwana afungiza nno ssaawa yonna atukulembera. Abatwale naye nze bubuuza nti nakugamba ntya? Omwana agenda tukulembera ono era nze nkubuulira. Very soon tugenda kubeera wano nga bwe tugamba His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nga tuga His Excellency Muhoozi Kayini Lugaba. Kubanga nze ndaba amaliridde ate aleetesezza maanyi g'otagamba muntu nti kakkana. Agenda kutukulembera oba agenda kutufuga? Nze simanyi ku bibiri naye ebyo byonna kasita n'akwata entebe ate kyanaagala kyanaakola. Tunuulira Uganda. Naliwo wano mbaddewo nagamba ndi omu ku bakulu ba Uganda abayinza okunyumya ebyensonga. Byesalaba nabisoma mu byafaayo. Naye ntunuulira Uganda ng'egenda mu katyabaga ke twagwamu mu 79-80. Ndoza 79 to 86. Myaka meka si musanvu egyo. 79 11 April bawamba Amini. Oyo mba muwambi. 11 April 79. June 79 bawamba Lule. Baleeta Binaayisa. Binaayisa naye omwaka ogw'ekinaana ogwaddirira bamuwambye. Simanyi oba gwalinga gwakuno oba gwakubiri ogwo omwezi ngwerabidde. Baleese Muwanga ne Museveni Military Commission. Military Commission etesitesa okulonda. Ne Museveni akwetabyemu. Military Commission evuddewo ekwasiza Bote obuyinza. Balwanye 85 Bazili Olaro Okero akutta obuyinza. Awambye Bote eyali mukama wawe kubanga Bazili Olaro Okero yali w'amagye. Bawamba Bote. Bazili Olaro Okero babacholi banne n'abantu amagye geegugumuza. Entebe gagimusuuzizza bagiwadde Tito Okero Lutwa. Tito Okero Lutwa atututte mu ndagaano ze Nairobi olutalo luggwe basaddeko emikono. Ndagaano ziwadde okuteekako emikono okulwana kweyongedde mu maaso. 25 January Tito Okero Lutwa bamuwambe. Bapulezidenti bataano mu myaka 7. Ntunuulira akabiga ke tuli mu Uganda. Nga wetugenda wennyini. Ngani awamba amagye? Abagenda okwewamba webali kubanga abeewerera entebe bali bameka kati. Bobi ayagala kukulembera kuba babba obuwangu. Bobi, Muhoozi, Karugire, Mugati Munyagwa, Mubaraka Munyagwa. Okitegeera? Buli omu entebe agyepikira. Kino okimanyi kuno okutiisatiisa. Pulezidenti Kyagulanyi anadda mu ggwanga ku bino byalaba. Okola ki? Bino okutiisa kuulaba. Okyebuli buli muntu atandise okumuwa credit nti yali mugezi okusooka nayeewogomamu kagenda ebweru. Singa kati ye gwe baakwatidde era nga twasiika twabivaako. Olowooza anadda. Pulezidenti Kyagulanyi. Nze ate bwe mba mulowoozaako n'okumutegeera mu ntegeera yange. Simutwalanga omuntu eyadduka. Maze ebbanga nga nkyogera nga ndisikasinga ebyobufuzi bya Uganda ne bannange. Naye abamu ne balowooza nti ate nze ndi musajja musirusiru nnyo okulowooza nti ebyobufuzi by'eggwanga lyaffe biteekwa kulerebwa bazungu. Ne mbagamba atakikkiriza ekyo ye musirusiru okusinga nze. Era abatasomangako bitabo biraga nti bwe twava mu colonialism twadda mu neo-colonialism. Era ne mbagamba nti independence ya Uganda mbetabo baawandiika nga twagifuna mu 1992. Naye amazima amatuufu nga twagifuna 1972. Oluvannyuma lw'okwejjako abayimbi n'abazungu mu ggwanga. So ne mbagamba
nti amawanga gonna agali wano abafuzi baago ne bwaba mubi nnyo n'abaagayo abantu abawerawerako mu nsi ye ng'alaba enguudo z'ekibuga kye zikaddiye n'azibambako amaliba g'abantu teri muzungu ajja kunyega kasitaba ng'akyatuukiriza by'omuzungu by'ayagala teri ne bagamba bwe oyagala okulwana n'omufuzi wa wano mu mawanga agakyakula sooka ogenda omumatize bali abamuteeka mu buyinza bagambe nti akisusi bwe banakkiriziganya naawe ono wano omufuuwa nga katadooba ekyo Bobi gwe mulimu gwaliko era agonkoledde bulungi anaddaatya ndeka sajja nga mukambwe tagenda mukambanga yakalinya ku nyonyola ali bamukwata bamujja mu Rwanda Airways kati kino kyengagala okugamba mwaba mawulire temumanyi bife bibeera mu kyalo fe mu kyalo eyo tukwata n'obulume ne tukeesula ne tukalya naye kayinza okubasinza amaanyi emiguwa ne kagikutula naw bwe kakutula emiguwa olina nga tonakaddira kateganya olina kumala kufuna omyayo muguwa ogwo n'akasiba okukanyweza n'olwokoddamu okalumba era bw'okasiba kwolwo n'okatuga pu kaba kawere kyenkugamba Bobi kyaliko obadde tosobola kukwata bano n'obamegguza nga bakyalina omuliri gw'essente oguva mu bazungu nalabye CDF atabuse ku lumbu singa weetegereza omuliri gw'essente gwe babasazeeko bukyanga Bobi abatandikako ojja kukakazala nti gavumenti yaffe eri mu matigga mwenna batya okuwa omusolo mukkirize nti omusolo gujja n'egyo emireve egyo egyakuzimbagala ojja giweera omusolo sina sente zizisala ojja giweera omusolo sina sente zibisala kati nsasula omusolo tegeera mamigairo osabula nanga ate onkubiddeko jja guweera omusolo kemisolo gikyajja abazungu tebakyatuwa sente nti Uganda weetuuse tokyasobola kukola ndagaano yakwewola sente kubanga mu ndagaano ey'okwewola sente the maximum sente z'oteekwa okwewola ng'eggwanga zandibadde ezo ezitasukka kimu kyakubiri ekya GDP kyekyabatuwuliriza tobugagga bw'eggwanga lino bwonna ettaka n'ebizimbe ebiriko n'emmotoka ezirimu n'ennyonyi nga wabituuze bikuwa sente mmeka esente ezo ezibivaamu ng'obitunze kibayita GDP kati bwe baweewola tugambe nga Uganda eno egulamu tuliriyoni za dola za Amerika 10 ngeza bugeza kiba kitegeeza esente ezikuwolebwa teziteekwa kusukka triliyoni 50 kuba obugagga bwebubo ngaawo beewola mu banka omusingo gulina kuba munene kuziba kuwa so kakati buli lwogamba nti ogenda kususa mu 5 Uganda yasusa mudda tuli 52% naye batubanja triliyoni 17 ali ngambye 52% of the GDP kati eggwanga lyonna eriddayo okutuwola ssente mu crisis y'ebyensi gye tulimu libanga erituwadde obuwi kubanga mu mateeka g'ensi yonna terikkirizibwa kutuwola twasukka wetuteeka okukoma mu kwewola kakati yegenda kufuuka nsonga naye ng'ekigifuula ensonga kyekino Kyagulanyi kyaseesa kikwasa nnyo ensonyi amawanga abazungu bakikola nga kijaga bakikola undercover ne bateekawo ebinaatutta naye bw'omala n'obasongamu n'obagamba mmwe musasulira emirambo egittibwa mu Uganda nga Bobi bwe yabakoze batta ku bigere era bangi abaasazeewo okusalako ekyo kituzza mu misolo egyawano kati owulira emisolo egy'enkanu egizi bayira wentu wateekeddwa omusolo okugenda okukalubya bannayuganda ate gukyuse n'ebyenfuna by'eggwanga musolo ki gwe musolo gwe bayita high income tax gutandika lumu ogw'omusanvu high income tax wagutegeddwa abantu wagubagambye omunnayuganda yenna afuna obukadde bw'essente obuwera 120 omwaka gavumenti aganyina giwaako omusolo gwa bukadde 12 abazisolooza bazibawo kakati ekyo tekiriko kubuuza kuzirondolera ne mu banka gye muziteeka ekyo tekiriko kubuuza ntugenda kuziza mu busuwa ekyo kigamba kigenda kukyusa ebyenfuna nga byeko abasuubuzi abagutegedde nga bwe ntegedde ne bagamba kati kyengenda okukola ngenda kugula seefu yange balizibba bubbi
ne mu banka tezijja kulinnyayo ani gwobalira obukadde 10 gwe kitegeeza ne gavumenti okukimanya nti you worth that man okitegeera leka tusiibule abantu mwami Kayiira bye bategedde babitegedde kubanga nga tugenda okubasiibula otunuulira embiranye eri wakati wa Bobby ne Muhoozi efaananira ddala embiranye eyali wakati wa Adoniya mutabani wa Dawudi ne Sulaiman era mutabani wa Dawudi. Sulaiman Dawudi yali ayagala Sulaiman yabamusikira. Adoniya nga ye mwana omukulu wa Dawudi era ye mwana w'omukazi omukulu wa Dawudi nga naye yegwanyiza dde obusiko obwo. Adoniya n'ayanga alaba Dawudi aganye okufa yawangaala n'asukka myaka 8 n'agamba omulanzi omu ku balanzi abaaliwo ntwala ku lusozi emitala eri onangirire otikkire obwakabaka era ne bamutikkira n'embaga ne bagifumba oba bakyagifumba. Besabeya azaala Sulemaani n'ajabooza kabaka Dawudi waye ng'ate wannimba wangamba omwana wange yali kusikira ate kakati mpulidde otaddeko omulala nti byaze bityebyo sinakikola okukakasa nga saakikoze batwale Sulemaani bamutikkire n'ayita omulanzi omukulu atikkira bakabaka n'amugamba amutwale mu lusozi bamutikkira. Jjukira bali walyambaga eya Adoniya naye bagirya kimpukumpuku. Abayisirayiri bwe baamanya nti Sulemaani bamutikkidde obwakabaka awandiika Bayibuli agamba nti emizira abaana ba Isirayiri gye baakuba gyayasa n'enjatika mu ttaka nga bali happy. Omanyi okuba emizira ne gyasa obyatikawo nga bano we tuli kyaba too much kyabasokkako. You get the point? Kakati Adoniya ye yetwala mu butaala ayagala kwetikkira ayagala kukola kiri okitegeera n'ebyo nabikole naye olunaku Sulemaani lwe bali mutikkira muliwulira essanyu eribeera wano mu Uganda mukama abankumbi omala okuba omuliro n'ogira oti newefula atabibaddemu nze bankube. Mwebale nnyo okuva gye twatandikidde muzikirize olunaku olwaleero banaye mbasiibulire wano ku lunaku olw'Emmande nina Senkooza gwe ngenda okujja naye tuwayeewayeemukko. Buli lunaku lwenzija wano ne tubaako kye tukola mpulira essanyu kubanga mba nfisizaawo kadde akanyumyamu n'eggwanga n'otuukiriza obuvunaanyizibwa bwange ng'omulimu gwe nasoma ogw'amawulire mba mpulira essanyu atakumira musaala abankuumire.